Okay, babuza kuma munaba ndaba amanya babuta brand wako Kaliro boy ya just gena bugenza Kaliro boy wononyeza okawendika kati kyeso bagamba kiri kimu kya alien skin ready buli omu yesunze alien skin era kyeso bagamba kiri nti bingi byogeddwa but above all bena tugenda bimanya omukulu gwendi naye bamuyita mu Sudan ali ku team ya alien skin. Oliba bayagala alien skin asobola okufuna. That's oliba bayagala alien skin okwa ko kyali kyona asobola okukubira. Bekirera. Ya kumanya enteekateeka yammwe emiridde etya. Kansoke babuze ko mwana abali Kaliro boy channel, Kaliro boy channel, mwebale nnyo okutulaba mwebagala bana Uganda n'ebintu ebikola mu ggwanga Uganda. Fangoni Forest ekisoke baddala greetings njerere ne love njerere. Fangoni Forest nga yo ne Fangoni Master wa Fangoni CEO wali alien skin owenkwacho oyo alina akalisa kinyebwa siwa pike siwa kinyebwa aliyako kinyebwa nati pika agira ali mu sweet mungi ayo namanyi kinyebwa otegeeza kye binyebwa bibise jinat ya man yo chokola ntino ali healthy ali bulungi nnyo wabula kyalaga nti enguudo zonna Freedom City malaza amanyi jobu drive nengamba bannanyi emesho emenyewe yawalukaga muteeka mu bange tono eno ya wiki emu yawalukaga tulepeka ya weeks 2 so ina show ina sponsor show is sold out ku internet ticket baguze abantu baguida abantu ticket Uganda baguze ticket so kujangu change security wise it is safe jangu na simu iPhone masa 3 jangu goba ezo kwa vibe era kwa yamanyi nti yazo no mukyala onzo kwerabira noga no mula. Okay, Sudan on a serious note kinala omanyi alien skin you know not evolved up for the very first time we are seeing such a thing happening in Uganda for an artist yenali established or upcoming alien skin chatu sokota tikirabangako. First of all, alien skin are blessed. Alien skin ebintu abantu tubusa amaso ate byaramu omulamwa ebigambo tubyogeranga tokolima tokolaki nabiza mugundi naze kuzina naye tonkaka nereka kijufu mulimo yagamba nti abatuloga mutukeberako so ebintu ebyo nti alien skin alize nti ekyamagala n'abantu ennyo ye musajja mayirungi abaddengawo buli muntu amulya ninga bagalira mu nkukutu ye naavaayo n'akisa ku mutimbagano nti mayirungi si mubi nsokagalira ku stage akakola nga ndikirya nga ndi ku nnomo najjayo hidness eyo ey'abaana okoza muno bwenkikola kibeera kibi nanayaga nti kikole nekirimu ekiro ekirungi kyoso kijjamu alien skin alikodinga kiro si wa misana emisana takola era ku ssaawa mukaaga ogw'ekiro jjamusa mu studio kola teyebaka buli lunaku alizinga olimba nejja afumiza olimba nnyo naziazioni mataala so nti mayirungi kusaidi emu abakola obubi ate ye mukolamu ekirungi so acapitalize abaana emitima gy'abantu abo bebabuusabuusa amaaso n'abissa mulimu light nti no si kibi naye bwekikola bonna booti okikola bonna booti so akati emitima gy'abaana ba ghetto okusinga abaana ba ghetto kubanga naye kenyininyini huyo makanika engineer yakuya mu ghetto engineer kireke makanika agamba makanika of course ate muzungu abera ki mechanic ya engineer abera ki mu Uganda mbale sa engineer mu Uganda mechanic engineer mu Uganda engineer omuntu ena akwata ekintu namba makanika motoka kikulumye entegerayo abera engineer abaku engineerinze kwa emotoka ze as engineeringa gwasomalo javu engineered by him okusoho abontu wegenda yaso byuma alien skin ya engineeringawo kigamno engineer makanika atachipika nnyo aina BMW wena vile bwagamba no kitufu eri modified nenga engineering na kisaka ebintu ebyenjawulo omusisinkano oti alien skin and idios oyo ya nakubira edidios ne kachumbali oyo Ivan nga producer nga Sudan nonya alien skin na musawa secret emachindi yawe amuchala zimula wa studio yawo na musawa kwa kayima dam nti buli muntu alina dame nimwe ku interview ya soka
kati oba yakola kansusa geki nagana okuyimba saidi ze Kasenge omukazi najja nga amunoonya ku TikTok biki yebe buna nga producer dama munonye ina bije namonya yokubiri makindi yabaga wa climax nga tuli ku motoka ye yali yokubiri ne munya interview yokusatu nintandika mpola nitufuka bachali nokaba mukwano nantegeera ne mutegeera diyadeske muka kweta visual ka script otandikia freestyle era kiri kibanda yedageke data share yencha alien kino okumanya yenga ye ali redde okuba na Uganda kyawadde nga ayimbidde emyezi gino gyabadde ayimbidde tuyimba CD teri live era si ya live wa CD ali takoze rehearsals kwa hivyo ndakadda baki ayimba ye muyimbi ayimba kwa command confidence mujijewa abantu batwadde confidence abantu bafan batwadde confidence nti you can do it chemali ni mwana geto wala aliye wanse nyaga na chikola kwa alien skin abadde subi ngakibanda bobo wewe subi you can do it, you can make it ije sawa zino tuli mu ruge era mission kawumbi ketuliko tuli ku mission kawumbi anokola kawumbi tuli no mission kawumbi tuno genda London tuno genda America tuno genda wa mwazi goba anti owe songa nti ba promoter kata no otutale bayagala buli muntu boje ufami munyuma yomu ebimu ku bikibi ayagala ba promoter bali mukwaba manyi ile bayimanyi yebagamba nga bwali ku timu ya alien tunyonyoleke ebimu ku byo byabayagala sekende ku disclosinga agundi ebiri mu mpapula ziri erizalwadde bali eri kyone ne press conference yadde ewaka kutibira yagambe ba promoter na asodi zebenjagala Elanda ninja kola ki njagenda era Dubai ageraga Dubai ne Abu Dhabi ina shows yali yagana da bwabuza buli muyindi ayimba ayalo kulinya nyonyi nono yago bangobe ana sega manti bagenda kola sente laki ngenda bala taganya yalo ku mirimu bazifune baje Uganda bakuba omuziki tukola basi bafude Netherlands bafude America bafude UK bazuba aliskin inji ayina kyalese kyenjawulo mu firu yaba ne mulambo abantu gena kisemeza mantu about kola gentlemen about kola ladies how do you relate alien skin ku Bobby Wine ndi yamoko panamu malayo alien skin kama Bobby na malayo biyo na Bobby byokola ngende alien skin sasa yali mukola ali mutambula mu footsteps za rasta za kibanda ene Bobby ne Wine yaga baba mfunye replacement mwana ya ina kaliro kocha lwaki mwasaze okutegeka show ku lunaku lwe lumu ne pala sife tubuza bitex promoter alien businessman because wa sent tojamu wa deal nga ina abo kwa bije bakaga ne deal yade mu ngote festival loading ngaja ina mwajisaza echa loading echa ku loading abitex ya ngamba wayi balozino kumeza ngaya kuteka nimwa nagamba sitia danger sitia loss sayo benafuna nja kuimbira abasigadde mukubabo bwemwabadde mu town ewacheka kyemwalabye naffe ndowooza kyetwalabye nti mwalabye kyategeezezza ki gye muli nepimye ku mizani nemulabanga music akomyewo ali skina za life music waliyo muyimbi n'omusazi ayogera waliyo muyimbi ayogera esazi nene mbozi eriwo eyadde leto na bukatolo bwama nembozi ya shozinez ebiri eziriwo tosobola kusaka mbozi nda era nobanga oliwo muna mawulire wene mbozi yokolenda ramanya oli mukyamu wogenda eiza agana ankopi eiza alenskino eiza akotolo bwama ankopi mumuwuliza tirimina ko buzibu nakatono temumulinako buzibu tyanga yabakuba empi nanti eyaggetuga mu ghetto ndi mu ghetto apalasusu wa ghetto nanti kyegamu nebulungi singa Einstein yali muno oba nti kukola ABCD yavuga na bakina gizaayo barwani nesi bwati byagwa period bet ndonga kwaki eyogere eno wakiso eri Kampala so abamsa nyo tugate atono ekitufu ekyaliwo kyaliki lwaki yakubwa abali bonjuka saliwo voice and the beat by the camera sicho bezi yakuna mawo by the camera by the information no la ku bouncer
ku Vox balina kamera nabazite yeah so webuuze laki omuyimbi w'abagamba ali unruly nga kayimba kakapya if you don't understand him you will say he's unruly. If you get close to him and understand him, discipline. He's so nice and bright. That's the way wadama ebibuuzo. Sinja kusomesa gombuuzo ate ebibuuzo nze nakunda muntu. Buli mwene wegiba musomesa mukudamu ebibuuzo mbida muntu ambikola nti. Ekumeka 10 tugende. Tusegera atatambo. So tali unruly. Webuuze singa dalu singa kuba abantu singa asuula yafuma tukakukabanga line ngamba tamanyo tagayiwe banda omanyi bakutumira erinnya webikola abantu bamutuma kibanda webuuze yakolanga kibanda yennyini kibanda kibadde dwayo nange kibanda yakolanga kibanda yennyini ndi mu firimu bakibanda bera batya firimu teggwa bweti omwangula firimu sasa tagwa bwato ngaba part 1 part 2 berayo zede part 1 yawangulwa this is the part 2 of the movie. The movie is still moving on and on and chigwera wa mudongo mu music gande music yakomyewo mu life bawusawe asinga obukulu oba singa like ni bawusa wa Alien Skin Gudo asoma di Gudo asoma era wali wakwati tuli mushawo kiraba asoma era ayina somo asomera era asoma mama jali tata wali nera baba to banno kama amuna ade professional boxer mwana professional boxer era si muntu muno akuba pole Alien ne Gudo basinkana batya ngale gambye the way I connected with Alien CMO jana kuligana Gudo tunasanga Alien na connecting kuba batano be abalala so Gudo ne Alien abasanga bonna so kati sijaga ne oba nega bavudde wala bonna ne wala production jaina kibanda ne Champ weri amanyi kakasa abantu Alien Skin ali disciplined kwa ambalo za ali disciplined tanya mwenge Alien Skin ya Alien Skin tanya mwenge byo mukabe kumbuli mtaina ko tatu ne mubiri gu taina tatu tanya mwenge ekisoke bwako tafu wakasada tanya njaga Alien Skin tafu wasada alama irungi ne binyebwa byoka tanya mwenge tafu wasada taina tatu tafu wasada Alien Skin ya man nize kijwa manyi kwa Alien Skin gwako chemanyi ko waba ina sente fena tuwa ogosi muze ogomuze banji bana sente tebagaba no na okubera muze it's a bad manners kentegeza sinagula amu kubanga mukube simanziriza sinagula amu mu kibanda sinagula mpozi wa kocha kola abantu bana Uganda abali mu nseze njabiro esizo na bali kusamu kuchiba kitu basinekera kitu maseni ya tula sawa proof bana Uganda ndino akaima kano nyeko swade yezide china chizia ko mandaba muchari wa mbasina naga mbona anko pinga mwenda anko palaso erugogo ate mutyo anko Alien kibanda sikufango ezo gwa byogera chekama ngotambula ni kiwanda yesebo kibanda abayi nabagamba olako bamkuba nga mwenda twagirani palaso damo okwenza vs nzijukira nga mwenda twagirani palaso Abitex na ingira one sente era nga mwenda twagirani skin eno kampa ali mu Kampala Wakiso abe Kampala bagende wa palaso abe Wakiso bamuyita mu Sudan ali kutemya Alien Skin batabrani wako madanya manya more about Alien Skin sina mufuna naye tujja mufuna tulibo tulifuna Alien Skin munonya mugambe mwagalanye sina timu kwandi wa mawulire but I love his music ndaganye ngejadamu ebibuuzo ndagana nga dinzire muko ndaganye ngerija
jatingamu abantu abamuli close kinyumira abami baana basinga balina bad energy ne bad mind onasendeza H2O city sagala naye yansaka busazi no yandaba yagamba yagacharire mushikandi mulenge tufuluma naye nangamba ingire motoka eyo nenjiye ningasaze naye okwani ayina one love ningamba gwono nabote safe ngasinga ina omuntu nomu atambula ne convoy ya motoka nga 3-5 ekyo security abantu bafudde mu mbeera etali nnungi buyo rabamukubye kasi singa ina egaali yesiyo bandi mukubye segede so kati security takisa so yampa security naminza motoka nanga tugende natwalira sirimu nanga tudetu mukino nemugamba nzija so yowala kujayira yo mwana eyenjawulo kale fennange nakuza omwezi mwenda tugende abe Kampala Palaso cricket overgogo abe Wakiso tubere ku Freedom City inyana namasuba kada no Kampala nga okuja ku Freedom ayaga ogende Wakiso Freedom City kimuganda ado wa Wakiso nga ogende Kampala wa Palaso na Uganda mubere bulungi meraba